Okay. Okuvaako ewamayanja family wetwakomye olunaku olwajjo nga Wizo Manizo ayisizaamu oli abatwala okubajjanjaba bonna ng'atabuse naye webukeeredde leero ng'ate teyeetonze yagamba byonna byayogedde tayagala kudda mu Uganda ne bannange ekyo kye bayita omwenge oyinza okwebuuza yeetonze alina mu kamera Juliet Zawedde nga kamera agikutte okulaga nti baaba Wizo Manizo ne Chameleone bamulabisizza nnyo olunaku lwajjo yabadde bw'ati take me home yeah take me home njakulekana take me home take me to my home no hey let's go to another place or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is not peace. Let me go maybe kale yoyo no Wizo Manizo ng'agamba akooye ejjoogo ly'omukyala gwe bayita Juliet Zawedde olw'ensonga yadde ategeseewo kapate ne mikwano gye omukyala n'amubuuza otegeka otya kapate ng'ate sibimanyiiko nze nannyini ennyumba Wizo kwe kutabuka Wizo yasabye n'okukomawo mu ggwanga Uganda. Amantwale waka sirabika nkwagala nnyo Mama Julie. I love you so much. Mami nkubulire mukyala wange bagenda namunzibako nga ndi wano ng'ate sinyumirwanga mami omperezanga endogoyi. I don't like people in my house. Mami nange ennyumba yange nagirekayo ewaka nkwagala nnyo. Don't disrespect me. Mama ntwale waka sijja kukubira ade n'essimu sijja kukubira ade n'essimu mami wange kale ye Wizo ng'asaba Juliet Zawedde amukomyewo mu Uganda kuba yakooye okujjanjaba Chameleone. Wulira jo yagambye teyeeguya yeseeguya Douglas Mayanja n'ayongerako na bingi naye leero seeguya ate teyeetonze. Wulira Wizo Manizo aka Seguya Mayanja Douglas era okusinziira ku incident yabadde weekend ntuusa okwetonda kwange eri mwana wange eri sisita wange Juliet Zawedde ebyabaddewo tebyabadde birungi namuwebudde famire ye mama we bataata bayisiza eri era ntwala okwetonda kwange sabadde mu mbeera ntuufu weekend kirabadde mpanvu mama Julie namasinva sigala ndi ate njagala okweyanza bambi okulabirira omulwadde sali kusasudde lweta ate nanjogera ebigambo ebyenkana bwe era nsuubira mami wange asobola okunsonyiwa ebintu bigende mu maaso kuba sisita wange mama wange ate tukyali omu kale yoyo nno Wizo Manizo yabadde ataddeko ka drink bannange nga bwe nakutegeezezza nti ye Chameleone yagambye ku mbeera eno yagambye ati I thank everybody for the prayers. Ndebaza nnyo nebaza ne palaso oyo ndowooza yanajja ate naye ankuumeko Wizo nga wakolaki nga bwajja naye alabe family ye. Yes yavudde mu mbeera naye it's almost natural omuntu abadde gwe Wizo ali wano omusajja atutakola talina kyakola okujja kukulabirira muganda 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjako credit ye. He's a superman. Sijimujjako ye. Lwakuba nawe oli ku mulimu nawe oli wa munju walibadde nawe osokujja nawe n'onkuumako ebbanga lisigaddeyo. I think I'm halfway the journey now. Otherwise, yeah.